Hello, my lovely friends. A very good morning to everyone. Today I bear sad news. If you guys remember our brother Mobiru Vian that we fundraised money about a month back, and he wanted to go back home for palliative care. Unfortunately, he has passed away today peacefully with his family members. We want to thank everyone that stood with us, and Vian is surely happy wherever he is. May God continue to bless all of you, and may God strengthen his family. Mawulire si malungi era nga bannayuganda bawangaalira e Canada omwami Mubiru Vian gy'abadde awangaalira era nga wayogedde mu mwezi emabegako eyo baavaayo ne bakuba omulanga nga omwami ono Mubiru ng'ali mu mbeera mbi e Canada gy'abadde awangaalira oluvannyuma lw'abasawo kamutema nti talinayo myezi egiwerako ku nsi. N'alajjana n'abagamba munsondere ssente nzire ewaka wakiri nfe nga ndabye ku maama wange n'abaana bange. Era watyo bannayuganda bakola ekisoboka ne bamusondera ssente n'akomawo wano e Uganda. Bw'atyo olunaku lwabadde lwa yesterday n'ava mu bulamu bw'ensi eno. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Tweyongera okuba nga tusabira ab'enganda n'emikwano era tusabire n'omugenzi Mukama abe nga amuwa ekiwumbulu ekirungi. Aludde ng'atawaanyizibwa era kigambibwa nti abadde yakolebwangako nga alwala n'agenda mu ddwaliro ne bamutreatinga yalimuko n'essuubi nti awonye awaawo mu 2024 awo, naye bambi ebintu ne biba nga tebyasobola kutambula bulungi kokolo neddamu era nekomawo ku mulundi guno ne bakamutema nti nange tetusobola kukolawo okusigazizaayo ennaku ntono nnyo ove mu bulamu bw'ensi nga tuvuddeko awo nga tweyongerayo. Waliwo maama ono nkuba kyeyo era kigambibwa nti ali mu kiyumba naye yavuddeyo n'alajjanira ki. Waliwo omwana ow'obulenzi, omwana ono muvuka muto era abantu baludde nga bamulaba mu butambi n'omukyala eyandibadde nga maama we. Era bulijjo abantu beebuuza ono omukyala ono first born we munnange twagenze okizuula nga mwami w'omukyala oyo. Era maama w'omuvuka avuddeyo neyeekubira enduulu n'agamba abadde amanyi omwana we ali ku ssomero era mbu ne gy'ovuddeko aneeno omwana oyo yamusabye $20 maama n'agamuwa. Kati maama ye olwamaze omukwasa ssente omwana n'agenda n'awasa oyo omukyala gw'alinaye. Maama agamba yakubye ku ssomero essimu ne bamugamba munnange omwana ono yakasoma mukko ennaku 2. Nange mujje munyambe ba mikwano. Nkoowola gavumenti erwanira eddembe ly'abaana. Mutambuza vidiyo bannaaye etuuke ku gavumenti erwanire ku ddembe ly'abaana bannange. Enyambe etuuke ku mukazi ono omukulu ave ku mwana wange. Omwana abadde amanyi ali ku ssomero. Ngenza okuba esimu ku ssomero ne bangamba omwana kuba tamwetandika yakasomako ennaku 2. Omwana juzi yankubya nanga maama balina bye baagala ku ssomero. Nenkwata $20 nengasindikira omwana oyo. Naye mwana gwe nkoze ki kino? Ndi mukayisingomaaza. Ndi eno ndi ku kyeyomba bonaabonera. Mukazi gwe omukulu oli ku ssente zange olya. Bannaaye munyambe, gavumenti weeyayu, gavumenti mutambuza vidiyo. Janye n'agamba ye single mother. Juzi yasindika $20. Kakati mukazi munne ali ku $20. Mukazi munne zaamenyekera erimu ebuwalabu ye zaaliko zaalya aline ku mwana wa munne ayonoona. Aho tuvuddewo. Kyaddaaki Jaden kigambibwa nti saa yonna ajja kuba ng'afulumya eggwanga agende afune obujjanjabi. Abantu bangi bayogera ebigambo bingi ne bagamba omwana ono yali abafera era yali ayagala ssente n'agula maama motoka. Omwana ng'akanda agamba nti bambi nedda essente tezinawera. Kaakati amawulire agaliwo saawa yonna afuluma. Jaden
sente yagambye zaaweze essaawa yonna agenda tuula ku nnyonyi bagambye ndowooza wiiki eno agenda yindi yakola transplant mwebale kusonda n'abagenze ku tonamenti y'omupiira bagiyita tonamenti omupiira gwe yabadde ataddeyo mwebale kugenda Jayden agenda finally tumusabire bamukoleko transplant y'obusomyo bambi abeere nga awona so kilika hano mukafanyi kange ojja wano ku akaunti yange olabe videos endala na postings dda amawulire amalala agakwatagana ku Irani so kyoba omanya buli ggulire lyonna eriba lyakatuukawo Patra aba yalitaddeyo dda jangu wano ku akaunti yange olabe videos endala kati abaali bagamba nti Jayden akasente kamwe yakabba teyagula mu Range Rover omwana mulwadde bya serious nga tuvuddewo nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo ensonga za bali ku Dembe market byo byeyongera okulanda era ng'essaawa ya kakati amawulire ge tufuna mbu ate akirimu muntu mulala nnyo. Amanya Kushaba Suzanne MP w'abayiribi eddoboozi ly'omuntu wa wansi maama owino olwaleero nze kwogera n'okuvumirira ekikolwa ekyakoleddwa ku katale ka St. Bali ku Dembe akatale akakyasinze obunene mu East Africa akamenyeddwa haamu ng'abaakingwa ayagala obwa deputy speaker oba muyite akyali deputy speaker Thomas Tayebwa ayina ekyapa ku ttaka awo ku geeti y'owinaawo omulaba awali toyireti y'akasajja ekyapa kyeyatuuza ku ttaka ly'essomero lya Nakivubo settlement erigata eryawukana n'Owino eryawula ku Owino nga oyingira ku geeti kwennyini era kyewuunyisa nti ate amagye poliisi byali bibaakinga hamu ali mu kumenya akatale ne birema okubaakinga executive director eyali azze okuyimiriza hamu okumenya akatale. Kino ekintu kirakawo Abannayuganda ekintu kyokulaba nti omuntu n'ojja n'omenya property ya gavumenti n'ogimenya nga tolina yadde court order n'ogamba nti kubanga ofunye abantu n'obaweereza miliyoni 3 bajjemu ebintu byabwe wasooka kubakubya amazzi lwali lwakutaano n'obakubya amazzi olw'omukaaga n'osindika abantu bo nti emala efudde wano temwina kyemugenda kukola bamwagala aba temwagala ngenda kutwalawo oba just okubayamba mbawa miliyoni 3 mupakire ebintu byomwe mubijjewo ebisigaddewo nga biramu. Maaso omukulu Elias Lukwago essaawa ya kakati yakyali meeya aliko ewaliwo ebigambo byayogedde naye mu kwogera ebigambo bino bamwanukudde ne bamugamba nti kasita Kampala yafunye engineer. Waliwo ne bekulimbizi mutwale kamera ngo MP mu Kampala omuteekemu omugamba oyogera ki ku nsonga za miisa ereka nga kansala n'omugamba yogera ku Amisi kibumbe ndeka Amisi kye yeekoze mu kibuga Kampala kye yeekoze wano mu Kalulu era tomulowooza nti yacelebratinga bucelebratinzi nti tamanyi kyaliko akimanyi. Lord Mayor Ssaalongo Erias Lukwago ne Hamisi Kiggundu balabika ensonga zaabwe ziri tuppasono nga na za kikengeri bonna gye beddira enkima era singa kibadde kisoboka baali zimalidde ng'ewa jjajjaabwe Mugema. Lwaki njogedde bwe ntyo? Lord Mayor Ssaalongo Erias Lukwago Kampala mugazi naye ggwe ebizibu bya Kampala olaba bya Central yokka so nga ate toli mmeeya wa Central kubanga ne Central ayina mmeeya oli mmeeya w'ekibuga Kampala ne division zaakyo zonna. Sirabangako Lukwago nga ebizibu bya division y'e Lubaga bimusitudde oba bimukozesezza press conference eby'e Makindye eby'e Kawempe ebya Nakawa nga bimukozesezza press conference. Lukwago alabikako ku bizibu bya Kampala Central. Ssaalongo Erias Lukwago
amazzi tegakosa ba Central bokka, amazzi gakosa bannakibuga bonna okwetooloola, lwakuba ggwe olabikako nga amazzi gakozesezza ba Central, olabikako ng'ebizimbe bimenyeddwa mu Central. Kyokka nga ate ekyenjawulo mu Central amazzi gatwala bintu, mu Lubaga gatwala bantu, mu Central gayonoona bintu, mu Lubaga gayonoona bantu n'abantu we basula. Naye awo wo tovaayo, olw'ensonga eyo yo hamu taliiyo ndowooza. Kyokka nga ate olondebwa bantu, naye gwe fokasi yo ogiteeka ku bintu. Lord Mayor Ssaalongo Erias Lukwago, abagagga b'e Nateete bayiwa ettaka myala butereevu. Awo wonna mu Nanfuka gaalinga makubo g'amazzi. Abagagga b'obuwunga ne bazimbawo, ab'amakanisa ne bazimbawo. Awo Samuna we yateeka ekizimbe gaali makubo g'amazzi. Opposite Samuna waliwo ekizimbe ekyamerukawo ewalinga Global Bank kakati yafuuka DFCU, gaali makubo g'amazzi. Ssaalongo Erias Lukwago awo tasitulangawo ku ddoboozi, era tajjangako kulwanirira bannakampala nga ye kyasinga okukola bwazimbye waggulu w'omwalo osobola okuba omulabe, ate oba osanga nga mutuufu kubanga ye mmeeya w'ekibuga osobola okubeera omulabe. Naye nga akutte zifuso oba zisinotrack n'ayiwa ettaka myala ng'agenda kuzimbawo, oyo si mulabe wa kibuga kubanga si hamu. Ekizimbe kya Samuna we kiri gaali makubo g'amazzi, gyali myala ne bayiwawo. Enkuba bw'etonnya eggweera mu bantu b'omu Nanfuka, mu Nalukolongo awo wonna amakubo g'amazzi baagaziba. Eno yonna mu Nateete amakubo g'amazzi baagaziba opposite poliisi y'e Nateete. Eno waggulu emutundwe simanya Kirinnya Bigo ewaakaala Kasaawe, eyo yonna gaali makubo g'amazzi, abagagga baagaziba. Ab'obuwunga baagaziba simanya nga Bakasawo, Basamuna. Opposite Samuna waliwo ekizimbe ekipya ekyakamerukawo kiri mazzi, waliwo n'oluzzi lwazibwa weewunye. Saalabako ku Lord Mayor nga zze mu Nateete okulwanirira abatuuze ate nga bo basulamu buki busuzi mu bupunze. Ye Lord Mayor emmaali y'abannakampala emuluma nnyo okusinga obulamu bw'abannakampala, kuba ntandise nkugamba mu Central amazzi gayonoona bintu, mu Nalukolongo amazzi gatwala bantu, mu Nateete amazzi gatwala bantu. Awo mu Nalukolongo ng'oyambuka waggulu ebizimbe byonna ebiri awo biri mu makubo g'amazzi ng'oyambuka emutundwe. Awo ku Songodo va ku mukadde, naye Songodo oyo yennyini baatandika okuyiwamu ettaka. Lord Mayor talabikangako awo mu Songodo, tajjangawo. Opposite Songodo ku mulembe gwo nga gwe Lord Mayor ettaka liriiriddwa, Lord Mayor tojjangako awo. Okuva e Nalukolongo Katalaawo okwambukira ddala waggulu emutundwe, Lord Mayor ebizimbe byonna ebiri awo biri mu makubo g'amazzi, byayiibwako ttaka. Lord Mayor tositulanga ddoboozi lyo, Lord Mayor tojjangako awo. Oba lwakuba tewali hamu, oba lwakuba tewali mu Central. Mu bufunze wafuuka Mayor wa Central ate nga ne Central ayina Mayor, tokyali Mayor wa Kampala. Amazzi tegakosa bannakampala bokka aba Central, amazzi gakosa abannakampala bonna. Lord Mayor tojjangawo. Lord Mayor weesuuliddeyo ogwa Naggamba. Lord Mayor ye tumuteeke na mu kantu fraternity Kasuku. Lord Mayor ku ssente biliyoni 5 zemugenda ofunaafuneko, kubanga alabika wa kantu fraternity. Ye alabikako nga akola kantu, engabo y'abannakampala erabika ekola kantu. Amisi bannanga amisi kino epu amisi ndifa nkuwanda lulusu. Nedda, ensonga zonna amisi zirabika ziri tu personal muzimalire ewa Mugema, kuba ebiri awo mu Central byebiri eno gye tuwangalya ne Nateete waliyo business center, amazzi gatwala bubutiiki.
amazzi gatwala emmere y'abantu abafumba tonninyiro ba restaurant nenatete waliyo zi bizinensi ate zojjamu omusolo omungi naye gwe ebizibu byawo tobiraba amistaliyo ebizibu olaba bya Kampala Central byokka Salimu Uhuru wamuwamba ate ng'ekyewuunyisa mu byonna gavumenti ez'ebitundu wayagala gavumenti eya wakati eziwa amaanyi kakati gwe gavumenti eya wakati mu Kampala ne naawe gavumenti ez'ebitundu mu Kampala oziremesezza okukola nga bw'oga nti Museveni akumye amaanyi oba akulemesezza okukola naawe gavumenti ez'ebitundu mu Kampala oziremesezza okukola local governments mu Kampala oyagala maanyi ate gwe togaba maanyi ogamba bakuwambyeko obuyinza ate naawe owambye obuyinza ebwayise amazzi gatwala ebintu by'abantu bwayise atudde ku mazzi omwala gwe mwasimanga mu kisanja ky'ekisooka nga Lord Mayor togulondoolanga oli kujja e Kampala ate egyazimbiddwako emikalu egiri wali egitutta amaana njagala mugoberera omwala gwa Lubijja ogwo gye guggwera mulabo batemusangemu obulambo bw'abaana mulabo batemusangemu emmaali z'abantu Lubijja oyo assa abaana b'abantu bameka Lubijja oyo akulukusizza bodaboda z'abavuzi mmeka Lubijja oyo akulukutiddemu ebintu by'abantu bimeka Lukwago Lubijja tamulaba nti yeetaaga okulongoosebwa yayonoonerwamu ssente z'amanna Kampala nnyingi naye n'okumuzimba okumumaliriza kyalema kakati afuuse akatoomi lwa nsonga mukoka buli lwakulukusa amazzi aleka ebitaka kubanga omwala tegwaggwa mukoka buli lwakulukusa amazzi aleka ebitaka n'akulukusa leero kakati omwala gwafuuka akatoomi amazzi tegakyayina kkubo mu Bwayiise oba mu Lubigi gaggwera mu divisioni y'e Kawempe Lukwago eyo talabayo gayingira mayumba g'abantu abantu ne basika ebitanda Lukwago omanyi amayumba g'abatuuze bo mu mbeera ng'eyo omanyi buti abatuuze bo ebasula mu mbeera ng'eyo Lord Mayor Ssebo Ssaalongo Erias Lukwago tuukako e Bwayiise ng'enkuba etonnye waliyo abalonzi bo abaakulonda tuukako e Bwayiise ng'enkuba etonnye Lord Mayor Ssaalongo Erias Lukwago otunule engeri abantu gye basika ebitanda okubipuula ebyakalina baabisiba ku mirabba bati enkuba bw'etonnya basula mu kalina bwe kikutuka ebyo Lukwago tabimanyi ebigenda mu maaso mu divisioni y'e Kawempe yamanyi Central yokka tabimanyi ebigenda mu maaso mu divisioni y'e Rubaga yamanyi Central yokka era nga ye Lord Mayor enkuba bw'etonnya amaaso ge galina we gakoma okulaba walize n'ovuganya Uhuru waali lwaki wavuganya ku bwa mmeya bwa Kampala ng'ate amaaso go ne sayiti yo bisobola kukoma mu Central we wokka Hamisi bannange Hamisi epu naani alonoonayo gwe tutalaba kubanga n'ebizimbe nga kuno okwali simanya hotero ya gundi bagiyita batya supermarket eyo ng'osaze ettaawo bagiyitanga batya Quick supermarket Quick Mart supermarket wabaji Taski supermarket Taskies supermarket ekizimbe ekyo Lord Mayor kyazimbibwawa ebizimbe bimerusaawo okuvaawo ogende paka ku Keti Falawu byazimbibwawa makubo g'amazzi ate nga tebiteekeddwa nti amazzi bagalekera amakubo gayite wansi bayiwa ttaka eyo talabayo eyo talondoolayo eyajjukirayo nga zze kubasaba bululu Lord Mayor omwala ogwo oguli e Bwayiise ogw'omu Lubigi guyiweena amazzi mu bantu b'e Kawempe kyokka ng'ate n'obusiso bw'amazzi bwe gwali busigazzaawo nti bunassizaawo abatuuze bafune engeri gye bagayiyayiya gagende bayiyeewo ttaka dayira kiti nno nfunda n'oyo eyazimba ku mwala waggulu bano bazimba mu mwala kubanga bayiwawo ttaka ebyo tobitunuulira
ebyo tebikwatako ebyo tobifaako wabula engabo y'abannakampala buli lwe wabaawo ekiriwo kyesobola okukolawo kujja kwogera na kuwanda lulusu eba ngabo ki eyo ennyinnyonnyola obunnyonnyozi butya obusaale bwe bwanfumise eba ekyali ngabo oba eba mwogezi wa lumbe lunzise n'obatunuulira naabamu Lukwago kaavudde e Kampala ninalaba ne Abitex oyo ku BTFM ku Sunday wedde Lukwago kaavudde e Kampala mugenda kukaaba azze kwogera ku kikati ku masanyu kuba yakyaliwo azze kwogera ku kikati ku masanyu anti yabadde engabo y'abannakampala ku bimaze okubaawo oba abadde mwogezi wa bizibu ebibeera bitukoleddwako engabo ekola etyo Lukwago abadde alumirirwa abanaku nga bali ku nguudo kwe balengera kye bayita okulumirirwa abanaku bawo omukisa nabo bayingira amaduuka nga KCC etagenda kubajjako musolo okumala omwaka mulambo oba emyezi 6 egisooka bawo omukisa eryayagala okuba omunaku ne weenyumiriza mu kuba omunaku mu Lukwago alumirirwa ffe abanaku lwaki weenyumiriza mu kubeera omunaku bali bo bafa ku bagagga yingira abagagga be bafaako bafa kuba amaduuka naawe edduuka olyagala tolina kubeera ku nguudo ono yabakuumidde ne ku nguudo kirabika aboonoonye bwonoonyi yingira amaduuka abateerewo embeera egamba nti nedda wesasula edduuka kale emyezi 6 egisooka KCCA egenda kukusaba 25% omusolo naye abaagala mu bunaku kubanga muli kapito wammwe bwe bajja ne babakinya ng'avaayo ngabo y'abannakampala kyokka ng'ate emmotoka ezibakinya ziva ku ofiisi ye wezisimbula yadde okubakubira essimu ebalabula nti bannaye muveewo abasajja bajja bwe bamala okutikka ebintu byammwe ku mmotoka ng'ajja temubonyaabonya bantu bw'oba toyina maanyi gatulwanirira n'agatulabula jawaaye baabo bajja nago togalina bwe ngabo y'abannakampala mwaleese balimu ezo mugenda kukifuuwa nga mukizza munda kubanga Lukwago yamanyi ennaku yammwe ennaku kyeyo gy'amanyi nga wabaawo omukisa ogugula kapoloti sigukulaga kubanga nkwagala mu bupangisa osule ku nnyumba zange then ogambe nti musajja waawo alumirirwa bannange aba balumiriddwa ki yes abali ku nguudo beetaaga okukwatirwa ekisa nange nzikiriza naye we wabaawo opportunity ate bajja ku nguudo nga Lord Mayor giwomwemye omuntu ate ekyo kyekisinga bayambeko oba gwe okuba kwabwe ku nguudo w'osinga okufunira nti omupoliisi takola nga tewali muzzi wa misango era ebizziwo emisango ebukendeera waakiri babwekuriyetingira Kayihura yakuriyetinganga emisango Kayihura yakuriyetinganga okwekalakaasa kyova olaba nalaba jjuuzi ddamulira aloma tiyaggaasa avunze bano ab'oppositioni ng'ogeramu kuba baana bannyoko bw'aba avunze ab'okumukuba we bali mutwalo mukube mukyalawo n'abaana afunta tiyaggaasa avunda atya kwegamba mmwe obujagalalo bwe bubakolera mwe muli kapito wammwe damulira tiyaggaasa asobola obutavunda mwekube ogamba otya nti eddagala livundira mu sitoko ng'olina akabina naawe lyekubi tiyaggaasa tasobola kuvunda ng'olina abaana eka ng'olina omukyalo eka ng'olina nnyoko omukyalo genda mubakube kakati ng'abapoliisi we baagala obujagalalo balirire omanyi waliwo munnabyabufuzi omu yateekanga okwekalakaasa ne Kayihura naye nga buli kakebe ke bakuba abala Kayihura tanziba obumeka tanziba kakati be bano bannaffe nti mu nnaku y'abannakampala mu mazzi agabagabatwala bo mwe bazannyira ebyobufuzi byabwe kyokka nga eddagala lye bajja nalyo liririmu kujja kikonda eminga kukivumirira then toba ddagala omugaso gw'omubisi kubika si kubeera musawo kati gw'oba mubisi so si omusawo kuba ebizibu by'abannakampala wabifunza oti bali kubanga wekomidde ku Legit TV 256 tuwerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga kijja kubanga tukomo Mike Mutabi yazuuliddwa babadde bamutaddeko amawulire nti abuze naye nga yamaze ne bamulaba